Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyatugoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo nga bulijjo nnyongera okujjukiza gwatanaba kubanga osubscribinga kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinge ku channel eno kwata kade ka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna genda mu comment section tuseremu obubaka ate mu ngeri yemu nja kukusaba olaikinge kubanga gy'okoma okulayikinga gy'okoma okubeera nga ate otambuza video eyo obeere nga amawulire gatambula okutuuka ku bantu ab'enjawulo. Olunaku lwajjo enaku z'omwezi 28 omwezi ogwokubiri omwaka 2024 Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenzeko saidi z'erungujja wali okubeera nga ate ayogerako eri abakungubazi ayogerako eri b'ab'ennyumba y'omugenzi Inginiya Bosa Lwomwa omukulu w'ekika ky'Endiga. Jjukira omusajja ono yakubwa amasasi mu mmotoka eyo gy'olaba ennaku z'omwezi 24 ku Sunday ewedde era we twogerera olwaleero ziweze ennaku 5 okuva omusajja oyo lwe yafa. abatemu bagambibwa mbu baakwatibwa era waliwo ne gwendabyekaawo ekifaananyi ekitambudde naye ng'ekisinga obukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenze n'atwalayo obubaka bwe yagenze n'abaako ebigambo by'ayogera era yayogedde ebigambo bingi nnyo byenjagala okuwa naawe obeere ng'obyewulirira sigenda mwogerera bw'obanga oli ku mukutu guno ng'ozuze ng'otugoberera kyokola kya mutawaana nnyo ebigambo bino njagala mbikuwe owulire Robert Kyagulanyi Ssentamu engeri gye yayogeddemu ate jjukira ebigambo bino byennyini era twabikuwadde twabaddeyo live ku mukutu gwaffe guli twakoledde ku Uganda 1 ate asobodde kubanga obiwulira osobola okugendako ku Uganda 1 n'obeera ng'olaba live eyo gye twakoze bw'obanga tokisobodde gifuna kati njagadde nkutemeremu ebitono ku byo mbikuleetere wano obeere nga naawe obiwulira. Robert Kyagulanyi Ssentamu yayogedde bingi yabadde awerekeddwako Joel Ssenyonyi amanyiddwa nga lead of opposition ate akiikirira abantu b'Ennakawa sayidi eyo lead of opposition omupya Joel Ssenyonyi yamuwerekeddeko era Robert Kyagulanyi Ssentamu yayogedde ebigambo bingi ng'atuusa awo ate nga byamakulu byenjagala ate obeere ng'owulira era nsazeewo mbikutemeremu at least mbikwongere obiwulire. Yabyogedde kiro ssaawa zabadde ng'emu kitundu ku 2 yabaddeyo ate wali erungujja mu maka g'omugenzi Inginiya Bosa Daniel Lwomwa omukulu w'ekika eky'Endiga yakubwa amasasi ku Sunday ng'ennaku z'omwezi 24 paka olunaku olwaleero Robert Kyagulanyi Ssentamu yabanjizza report yagambye bulijjo mutta abantu nga mukimanyi mwagala kutta ffe naye mugenda mutta abantu ebigambo bingi nnyo sigenda kubeera nga mwogerera kambikuwe obeere nga naawe obiwulira ate tubeere nga tweyongerayo njagala tukomewo tubeere nga tweyongerayo. Ddala okufiirwako omukadde waffe ono naye tekikyewuunyisa muntu yenna okuwulira nti gundi bamutemudde yensi gye tutambuliramu baganda bange era ffe yensonga lwaki twewaayo tukomye bino ebintu bwebiti kubanga wadde tuliwo naye abalina emundu tubamanye wadde abatemu abamu babula ni waliwo niwe batemula abantu baffe ng'ensi eraba Zebra Ssenyange bamutta ng'ensi eraba era n'abamutta tubamanyi. So, ebyo tugezaako okukomya baganda bange ate tuzze tubagamba nti tewali muntu yenna ali safe. Nze byogera kubanga anytime bayinza okubagamba mutabani wammwe ne bamutemudde naye nga tumanyi abagala otutemula. Nze mmanyi abatemu bakulemberwa Museveni abatidde amujaga kumwana yabyogedde era ng'oggyeko ku mulundi guno we baasagidde mu musaayi ogutasagirwako ne babaddenga babulanga bwe batyo katusuubire n'abo be bakutte tebafiire mu kkomera oba mu ddwaliro ne batugamba nti naye yafudde. Tewabeerangawo lipooti n'emu ku muntu gwe baatemudde tekibeerangawo. Adde mpuliriza maama Nabbosa ow'ekitiibwa yabadde ayogera awo ku TV oyo maama wange oyo sisita wa maama wange naye yabadde ayogera n'agamba twabadde tusuubira abantu balala be bayinza okutta naye sono kituufu basuubira okutta be baffe bammwe ba common people mmwe naye nze mbagamba tewali ali safe. Olaba bakuba jenera amasasi ne bagakuba n'abasomba bwe gaba nga gaali gaddala kakati batemudde mukulu wa kika. So tubeera twebuuza ani addako. Yensi gye tulimu bamaama bataata yensi gye tulimu.
So tugezaako okukomya bino ebintu tuba tetubikomya mu bubi nedda, ate tetuba abakozi ba fujjo. Zabendiga mwe mwankuza abaana bafujjo, mutukuza mpisa. Era ne bino byenjogera nabijjamu mwe mwanzala mwe mwanyusa ze naye mukabandiga. So bino byenjogera saabisoma mu ssomero, nabiyunka mu bbeere lya nnyabo Nalunkuuma. So mbanjagala nnyo tusigale nga twefumitiriza. Jjajja tugenda muzika naye kiriko maddi. Abantu baffe bameka balina okuttibwa, kino ne kikoma. Uganda ki gye tukuliddemu naddamwe bakadde baffe mwabe ebitiibwa. Ba Buganda bw'ogendako ekitalya 9 ku 10 baana ba Buganda, ate ng'ekisinga n'obba wambisa n'obba tulugunyisa olumu ennyendo zaffe zino ezakagala. So embeera gye tulimu bakojja ne bamaama, era kye tulina okomya. Kitalo nnyo, kitalo ddala banange, kitalo okuba nti kati tuli wano nga jjajja teyakaddiye. Omusajja abadde decent, omusajja abadde omukozi, tali mu byabufuzi, toyinza gamba design talina mpalana na muntu. Musajja mukkiriza naye nabamu bamutemudde. Kakati bwe gwani. So kitalo nnyo basebo ne bannyabo, bigambo bijja kuba bitono bwe bibanga bibadde bitono, naye byebyo ntuusa eri famire ya mukoddomi wammwe JW Sentamu kati omugenzi, eri baganda bange bonna, eri ekibiina kya NUP kyenkulembera, n'eri bannayuganda bonna benkulembera kuba nze pulezidenti bakulu. Era abendiga mwazaala nnyo, era mbeereyo ngamba abantu bwe mundaba gino emimwa gyali gya maama, gano amaaso gaali ga maama, ne buno obwongo bwe mulaba. So mwebale nnyo abendiga kutuzaala na kutuyola. Kitalo nnyo ekya jjajja, kitalo ddala. Katusuubire tebanaswala ne batuwa lipooti, naye kusingira ddala tulina okukolera awamu okulaba nga enembeera tugikomya. Enembeera tegenda koma baganda bange okujjako nga tugikomeza. Njagala okusembayo nga nebaza abaana ababoodaboda, mwebali kuba bavumu, era ekyo kyemwakoze kibeere kyakuyiga eri mmwe. Bawamba baganda bamwe bulijjo, bwebawamba tadda kyemugamba temusobola kwewaayo ne muvumba katira kakasajja akamu akalina emmundu ne musalawo ekyo kakolera. Kati bwebanga yenkola bajja kulekerawo okuwamba abantu baffe, bajja kulekerawo. Kitalo nnyo basebo ne bannyabo, omwoyo gw'omugenzi Mukama aguwumuza emirembe. Yes, ebyo bye bimu ku bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu, pulezidenti w'eggwanga omulonde. Yayogedde ebigambo bingi, nkakasa ng'obiwulidde bulungi nnyo bw'obanga obadde okyaliko. Eddoboozi liyinza okuba libadde wansi nsiko, naye nkakasa nga ebigambo byo osobodde okuba nga obifuna mu mbeera yonna. Weebale kubanga okyatugoberera ku Red Zone TV n'ebirala tugenda kuba nga tubikuleetera olunaku olwaleero. Jjukira amawulire gonna nga bwe gajja, ffe bwe tugakuwa tetwoza mu mawulire, tetukyusakyusaamu. Buli kimu tukikuwa nga bwe kiba kizze. Eno gye bayita Red Zone TV. Bwe watanaba kubanga osubscribinga ng'oli mupya, kikole kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, osubscribinga ku channel eno, okwate kadde ka notification obire nga tomissinga nsonga yonna. Kkiriza nkujjukize ku baganda baffe abayinza okukuyambako mu nsonga ez'okuzimba. Oba olina ekizimba ekyo nga kyakoma mu kkubo oyagala okukimaliriza, ojja tusalako. Oba oyagala kuzimbira toilets, oyagala kuzimbira binaabiro ebiri ku mulembe, tujja kubanga tubikwasaganyiza bulungi nnyo. Ennamba z'essimu ez'okukubako zeezo, ey'okubako eri 0786 ennamba ya WhatsApp eri 0758372517. Embeera ebeere ng'ate ekutambulira bulungi nnyo. Red Zone TV kw'oli, webale kubanga okyatugoberera tuwuliziganye mu updates eziddako kubanga tukyakuweereza.